Omutujju embozi embujjuvu yasodde okubaate nga yise bannamawulire. Gravity Omutujju press conference gyayise yabadde annyonnyola bannamawulire ku nsonga ze batategeera bulungi nnyo. Gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti abayimbi aba basatu endongo balina okubaate nga bagivaamu. Kati omukulu Gravity ono ebigambo yasobodde okubaate nga yabiridde. Wano nno yasobodde okubaate nga akaabira n'okukaabira nti bannamawulire kye bamukoze bamuvuuma mbu ennyimba ze ayimba bubi, ennyimba za buwemu, byonna nga bwe yabadde press conference. Sooka owulire Gravity nga ali ebigambo bye. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Bu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Chameleon, omwami Bobi Wine, omwami Bebe Cool nga bwe kize kibeerawo. So sayogera ebintu bye nayogera nti nno nti mbagobye mbu bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti ba legendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Chameleon toli wakabi, Bobi Wine toli wakabi, Bebe Cool toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo. Bakabi nnyo n'okusinga abamu we balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu. Wabeera weziwere 2 oba 3 oba 5 oba 10. So bwe kubanga bakola kye bakoze mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde nga muyimbi w'amaanyi naye nga Eva bamunafuya nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano. Kitegedde Gravity ye ebigambo bye byasookera ddala yali avaayo nga yemulugunya ku bayimbi Bobi Wine, Bebe Cool nti tebakyalina kye bagamba ndongo. Gravity wadde alidde ebigambo bye naye yagamba Chameleon omulabyeko, Bobi Wine omulabyeko, Bebe Cool omulabyeko, kati baagazaaki balina zifaamu bagagga bagende mu nte zaabwe balime balunde kale nobwe bagitulegere kuba bakirabye ebisaawe nze nakagikuba emirundi egyena Chameleon yakagikuba 2. ye mukulu oyo. Gravity would agamba nti yewuunya ku music industry ya Uganda nga bweriwulira. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba 1 2 3 gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekirasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kirasi waliwo ba namba 2 waliwo namba 2 ne 1 ne 3 gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe eno. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba oyo asinga Gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza yensonga lwaki obala n'ebyenjogera bino teri yayanukudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako ye Gravity no akyawanda omulireri abayimbi abasatu bwe yeetonda ate bw'abalumba ebya Gravity wulira gwe lwaki wala tebalina music mupya otegeera balina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kwasaganya emirala nga olwa Bobi Wine alina byaliko ebirala Bebe Cool alina byaliko ebirala industry tebagiriiko bagivaako naye ffeffe nnyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo newagamba okubeera lugogo naye era tosinga Bobi Wine okubeera lugogo naye tosinga Chameleon okubeera lugogo naye tosinga gundi ate nga ffe abamu tetukolererwa singa Chameleon, Bobi Wine oba Bebe Cool tukola kulaga bana abalala abajja nti bisoboka musobola okuba namboole osobola okuba kololo osobola okuba gundi kwanze nze nga ntandika okuyimba ba Chameleon baaliwo ng'era bakikuba era nga bakabi okitegeera. So omulamwa gwange tegwali mbu kusinga Chameleon kwasiba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba Gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Chameleon kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo. ye Gravity Omutujju mu press conference yategeeza nti abayimbi abasatu badde bakikubye naye omwana gwe bayita Kenzo akadde kano yakwatiridde Uganda wulira bwagambye ku Kenzo. Kitegeera for example njabbawa ya Eddy Kenzo anaasonyiwa omwogerako muteeka mu bintu bino. Eddy Kenzo akoze ebintu bali abasajja bye bataakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira side si ki okitegeera alina ebisaawe byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo
mulimu n'abaana bano bebanyoma nga nja kwogera ku Spice Diana naye ng'agenze nakola kolabo n'abayimbi betutya ayina awaadi zaleese okuva e Bulaaya wabo ba B2C nabo balina kye bakoze ng'eyo awaadi ne Bebe Cool ayinza okuba tagireetangako si mububi njogera mazima nga tagireetangako kitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobola kino kitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli n'avaayo n'ayimirira ku TV naga Gravity tewafunye kitegeera naye ng'ensi ekirama munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu wanono wagambidde abanyooma Kenzo mutegeke ekivulu tugeze nga promoters ze ayagala waliwo Kenzo ne Chameleon ayinza kutwala ani era agambye nti batwala Kenzo kuba Chameleon bakugambye Chameleon wano Kenzo wano ogenda tegekaani asizalawo kwa naye bakuteeka Chameleon wano ne bakuteerawo n'abayimba n'abayimba edda basebata bantu ogenda tegeka sebata ogenda tegeka Chameleon kati Chameleon womuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bw'otekano Bebe Cool ayagala funa sente mu bantu n'otekano David Lutalo ani ogenda gulani ogenda kati wengamba Lutalo namba 2 mankoze bubi sawa zino so industry yaffe eri mu nyizo gamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba tulina etukoma ne bwobuuka otya ne bwokola video ezakabi ne bwokola ati obuuka bubuusi nodda buli bwobuuka odda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu be balabirako tetumanyi kiddako okulinange ze mwennyini okitegedde Gravity agamba tamanyi kiddako mu ndongo ye wano neerazeemu okulumba Bobi Wine agambye nti Bobi Wine wabeera mu parliament talina kyeyakola wadde etteeka lya corporate abalimanyi mugambe kitegeera example ngenda kuwa ya His Excellency Bobi Wine yomu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulika nnyo Bobi Wine bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwesimbiddewo kintu kiki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musobola okunyanukula noga Gravity olimbye bugamba Bobi Wine yavaayo n'agamba copyright naye tukole kino tekiriiwo kati wengamba mbu baabivaamu baawumula mbamusobya okitegeera nabadde njoga ne Chameleon yaleeta abayimbi Bobi Wine yaleeta abayimbi Bebe Cool yaleeta abayimbi ne bamentioninga Good Life Radio and Weasel ne bamentioninga King Saha Gravity Omutujju agamba top 3 tebakyaliwo wulira byagamba so mulekerawo kunkwata obubi bali abasajja mbawe ekitiibwa mbaagala nnyo so ensonga yange aba top 3 ekyo kintu kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simango ne top 3 ono ye namba 1 ono ye namba 2 nga bennyini tawulo bagisuulawo kitegeera byogera Bobi Wine bimukwata nakunze kyemmanyi kabe Chameleon tabiriiko kuba industry bagivaako kitegeera buli omu ali mu kukola bintu bye birala oli ali mu politics Chameleon ali Bulaaya akola bibye Bebe Cool naye ali buwa akola bibye kitegeera neffe buli kye tukola gwe ne bw'okola otya togenda singa Bobi Wine gwe ne bw'okola otya tosingira singa Bebe Cool Gravity ne boyimba emyaka 10 toliyimba nga Chameleon sibwe kiri Gravity uno ngaze tuvuddeyo eyo wano ng'atandise okukaaba ulira Gravity ng'atandise okukaaba nti bannamawulire bagamba ennyimba ze ulira kino ekintu teryampushinze kikola era nga ogamba omuliro guyinza okuba omuliro okitegeera ng'abantu bankutte bubi okitegeera oli naavuma nayingizaamu ne famire yo oli naavuma nayingizaamu n'abaana bo tegeera nze n'abaana 3 tebamanyi bya industry eno ne mukyala wange tabimanyi tegeera naye oli namuvuma n'amulumba tegeera lw'abantu obanga tebategedde kinayogedde kyekindeese wano okwogera sina kyempisaawo sina pressure ya muntu pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kaliya yange gyenjagala ennyate gyenkoledde ebbanga eddene okitegeera esobola okusaanawo lwa bigambo by'abannamawuliremu neesaanawo mulimu abanjagaliza okundaba nga siriiwo tegeera ng'oli agamba Gravity akukiteekavaawo okitegeera nga oli tamanyi engeri gyentobye katamanyi ngeri gyembaddewo oliye n'akulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu maati omukulu gwe bayita Gravity Omutujju tukyali naye mu mboozi eno Gravity Omutujju ng'atandise okukaaba wano okukaaba yakabidde ddala yakabidde omukulu gwe bayita Kaize munnamawulire agamba nti yagenda ku TV n'agamba nti ennyimba zakuba zonna zabuwemu amazima ennyimba za Gravity nga siulyamu lwabuwemu Gravity yakabye n'okaaba ulira olinavuula ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba Kaize bwe yayogera okitegeera neesirika nekugamba yesi gayimbayimba ofuna Kaize egamba gayimbayimba naye nga
umachetekamu gatukimanyi bomayi abantu abandyako tomanyi bantu bandyako bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tegira maama wange baganda bange abaana b'abaganda bange n'olina akulwanisa abantu bakuba ekifaananyi ky'embala nekigoyinga vairo wali omusajja ayangula sheishaka nakasijja kugula oli munafu nnyo okitegeera nakati ze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biza okuba gwe tebikunyumira gakwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following teganze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne gravity kyakaaba gravity akyatugamba wulira zibogera ku makya neneewaana nga ndi wakabi nnyo simusanga niye anampana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu na munnamawulire ate mungu nga ndaba zisina mutima mubi ensukaki ekinnuma nkyogera naye nga kirimu ekiti okitegeera nekiva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busibaani naye amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sirina mutima mubi eri feefe sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri Bebe Cool eri Bobi Wine bino mbyogera just one way bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega okitegedde ye gravity bw'agamba nti bamulwana okuba ate ng'endongo ebagissa wansi bajogerera bingi nnyo wano nno ku mboozi ya Zex Birangiraji alina oluyimba lwatadde nti kidogo wano nno gravity agamba nti Zex mukwano gwe nnyo bw'aba ku by'oluyimba tayuliraako buzibu kubanga wulira nze nkozesa Facebook na Instagram siri ku Twitter amazima ga Katonda kati atula kino ekintu kyenjogera nze ndi fani wa Zex Birangirangi era y'omu ku bayimbi nakubira ne bajja erugogo ne bayimba namuyita ku Cricket Oval ne musaana akalango n'akampa ate mbadde fani wa Zex from day one era akimanyi before nakufuuka Zex okitegeera era mwagala nnyo mwagaliza kisima kyerere Zex kuba muyimbi wa kabi nnyo era so kati ekyo lenyo kyeni mu creating eno kyeni mu kola sawa zino kyekino fulaba Zex atabo Zex asokuba namboli Zex asokukola ebintu ebyakabye nnyo naye ali mabega samu ye bagambwe Zex ina kubeera awo okitegeera bayina be bamutadde kyokanga muyimbi wa kabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera mbu yanvumye kiri fine tegeera yewe kiba kimukolera kubanze njala nga